Ensonga y'emmwanyi ekutte wansi ne waggulu era newankubadde nga abamu balowooza nti waliwo abajingizaamu ebyobufuzi, ekituufu kiri nti era omuntu bw'atandika okubeera nga alingiriza engeri gy'ofunamu ssente mu ngeri y'okwagala okubeera nga yakusalirawo ku miwendo ki gy'otunda, olwo ye n'atwala mu ngeri y'okukusuubulako n'atunda ku musimbi omungi ennyo n'agaggawala nnyo, kiba kitegeeza nti muganda wange aba akupangira bwavu obw'ensibo bw'obeeraawo ng'oli muddu. Kati Bobi Wine bw'ati avuddeyo ku nsonga eno ne Dr. Kizza Besigye ey'emmwanyi. Bobi Wine agambye nti muganda wange Gen. Museveni yatta ebyobulimi bw'emmwanyi baabittattana, kakati ate bigezaako okubeera nga byerwanako okuvaayo nti emmwanyi katukize efunye akatale okwetooloola ensi yonna, nti abalimi b'emmwanyi bagezaako kuba kati nti beddaabulula, era asazeewo akomewo azikuba omusumaali ogusembayo. Dr. Kizza Besigye era ku nsonga eno nga ne Bobi Wine akikoonyeeko, naye agamba nti emmwanyi mu kifo ky'okubeera mu mikono gy'abannansi ziri mu mikono gy'abagwira. Gen. Museveni mwazitadde basazeewo okubeera nga apepeya nabo. Teweerabira nti omusawo gwe wenna alina ebirwadde, puresha, sukaali, ensonga zikwatagana na kibumba oba nsigo oba mutima, kansa, kisinzira stage kikwali, prostate egaziye oba prostate cancer, n'abalina complications mu lubuto, ebyenda, ebyo byonna waliyo omusawo wano ku Uganda atalaaja abantu ge bagezezzaako, era nga bangi bali ku bujjanjabi obw'amaanyi. Omu ku abo abasawo abali talented, abalina ebitone ebijjanjaba, naye nga babeereyo beekukumye, kubanga munnange bano bakoze research. Ekizibu kye balina tebakoze research ku ddagala eryaffe erya wano, ku miti egyaffe egya wano, era bagikuŋŋaanya wano mu East Africa wonna kugijja Congo wa n'ewalala, era ne bakolamu eddagala eddungi erya ddala, ate nga baasomera ddala ba qualified doctors nti akunnyonnyola mu nnyonnyola ey'ekizungu by'osobola okubeera ng'otegeera, era n'akubuulira butya bwagenda okubeera ng'akujjanjaba. Kati gwe jangu wano nsabe ennamba nze njikuwe munnange, siina kirala kyenkwagaza. Ennamba zange ziri awo, esembyayo 15 n'endala 73 nga bwe nziteekaawo, kyekyo kyokka muganda wange. Kati munnange tusooke n'ebigambo bya Bobi Wine tugende ku bya Besigye mpola mpola, kubanga wano nga bwe nkutegeezezza nti newankubadde abantu bagamba nti bino babitaddemu ebyobufuzi, naye ate era emmwanyi zikozesebwa nga bwalaba COVID bwe yakozesebwa, bamuteekamu ebyobufuzi okusobola okubeera nti nno tebakkiriza bantu kwetaaya naddala mu campaign 2021. Kati n'ebyemmwanyi nabyo mujjukire vanira mumujjukira bulungi nnyo nti bannayuganda baali balaze okufuna akasente, gavumenti n'ebityo n'ebittira obwetyo, naye ng'ate ku katale k'ensi yonna vanira tanagwa bbeeyi. Weebuuze lwaki wano ewaffe vanira yagwa ebbeeyi. Ekyo nno tebakinnyonnyola munnange, gwe bw'osanga abaloojazi mulindwa boogera ku TV bannyonnyola, naye ebyo tebabinnyonnyola, simanyi bannange. Munnange Bobi Wine era nga essaawa eno yakulembedde mu ludda oluvuganya gavumenti, avuddeyo n'ayogera ku kya Gen. Museveni ekyokubeera nti adibaze emmwanyi wano mu Uganda, era mu kugidibaga nti netuusa okubeera nga yeerwanako edde ku mutindo, era agikomeddewo agikube omusumaali ogusembayo. Munnange Bobi Wine agamba nti Gen. Museveni amaze mu buyinza emyaka 40, ono omulimu gwakoze gwa kudibaga coffee industry,
kati saawa eno yeefuula nti agiwagira, ayagala kugyongerako mutindo mweyerimbise. Value Addition Initiatives. Bobi Wine anokoddeyo nti Gen. Museveni ebbanga lyonna lyamaze mu buyinza, Uganda Coffee Development Authority UCDA yadde bagiteekawo ne bajjawo biri ebirala byonna ebyali bikwasaganya emmwanyi, gavumenti terinaawo kinene kyawo kyekoze kwongera ku mmwanyi. Kale waakiri baali badde bakitandika eyo ku 1987, naye tewaliiwo kye bakoze ku kwongera value ku mmwanyi. Lwaki essaawa eno lwe bavaayo? Kale bino byonna Bobi Wine okubyogera bivudde ku Gen. Museveni gye bivuddeko okubeera nti yeewaana nga bw'atumbudde obulimi bw'emmwanyi wano mu Uganda, so nga byakoze okuginnyika emmwanyi birabwako okuviira ddala mu kuggyawo Coffee Marketing Board, nti mu kifo ky'okubeera nti nno akwasaganya wamu n'abalimi b'emmwanyi n'abo abaziprocesinga wano mu Uganda, Museveni asalawo n'akwatagana n'aba investors bajja wabweru nga Enrica Peneti okubeera nga bazimba factory y'emmwanyi wano. Bobi Wine kyagamba nti ekyo muganda wange Museveni abulamu okubeera nga awabulibwa. Naye ng'ekyo nga bwe nkutegeezeza nti ne Dr. Kizza Besigye yakikonyeeko, era nga nange neebuuza nti wano mu Uganda tewaliwo bantu basobola kubeera nga babateekamu ssente, kubanga era bwe baleeta bano babateekamu ssente sebo nti ba investors babateekamu ssente. Weebuuze nti abateekamu ssente ku jjuuki, kiba kitegeeza abateekamu ssente bo tebabitegeera, n'afuna abasajja be wano bakoddomini be babalira omuzannyo kati mukole bwe muti, kitegeeza nti era babeera bakolera ye. Kye kiba kitegeeza, kubanga kati gwe lwaki olumirirwa obwebweru nga abaffe bwe bali wano? Lwaki olumirirwa obwebweru ddala ng'oli munnansi? Lwaki olumirirwa obwebweru, oleeta obwebweru n'olimu okubeera nga obikwasa abaffe abawano, abaana abaffe abawano, okoleka mpozi abafamire yo bakoddomi bo nga bwe baka bw'otunuulira bw'otyo? Kiki ky'oba weewala? Bannansi oba weewalako ki? Kakati Bobi Wine bw'atyo n'akuba omulanga nti munnange Uganda Coffee Development Authority yandibadde esigalawo nga strategic institution, kubanga ssente eziva mu mmwanyi okwetoloola eggwanga ziyamba abantu bangi nnyo, ate nga beetaaga okubeera nga bakwasaganyizibwa ekitongole ekibamanyidde. Era n'anenya gavumenti ya Museveni okubeera nti eteekawo ebitongole ebitategeerekeka, era nga bino oyinza okugamba nti biba bizza bikola emirimu gye gimu, nti bajja ne bateekawo ekitongole ate nga kikola omulimu gwe kumpi gwe gumu n'ekirala. Olwo muganda wange ssente z'omuwi w'omusolo ne zigenda okajjukira Museveni tubadde tumumanyi nti alina okunoonyeza abantu b'emirimu ng'era tubitegeera, mulaba ateekawo ba RDC, buli muntu akolera kubeera minisita, akolera kubeera RDC, RCC, era buli omu agamba waakiri nange bagenda kumpa bwa minisita, bagenda kumpa bwa RDC. Tusembedde 2026 akalulu katuuse, era nga Bobi Wine agamba nti Gen. Museveni bino byatandise mu by'obulimi, muganda wange Bannayuganda baali badde bakitunulamu, era ne bakimanya nti weetaaga enfuga ennuŋŋamu esobola munnange okuwagira obulimi, kubanga kya makulu nnyo eggwanga kwe liyimiridde. Wano neera Dr. Kizza Besigye naye wasezere n'agamba nti ebyobulimi naddala emmwanyi ze Uganda Museveni yazitunda dda,
kwegamba akolagana na yazigaba agabana n'abagwira tuwakiri okugabana n'Abannayuganda agabana n'abagwira. Era Dr. Kizza Besigye ng'omulwanizi w'eddembe ly'obuntu agamba nti embeera coffee industry gyerimu wano e Uganda n'ebyeyolekedde bina bika by'amaziga. Era n'agamba nti akatale wamu n'enzirukanye wano ey'emmwanyi nti abasalawo bagwira okukosa ne famire ya John Museveni be yakwasa eby'emmwanyi bye babifuga. Era Besigye agamba nti John Museveni yaddira muto we Jerusalem Sale ne basalawo beefuge ebyobulimi wano mu Uganda naddala emmwanyi okukosa ne dairy sectors ebyobulunzi n'ebiva mu bulunzi byonna amata. Kati Besigye agamba newankubadde nga gavumenti ya John Museveni egezezzaako okuteekawo schemes zaayo mwegezaako kutumbulira obulimi, naye essente oba amagoba agava mu mmwanyi ng'okukosa n'okubeera nti nno ziprocessingibwa oba akatale n'okunoonya akatale byonna muno muganda wange biri mu mikono egy'aba foreign investors okukosa ne bammemba abalina akakwate ku famire ya John Museveni. N'agamba nti bo munange abalimi bannansi abalimi abawansi bo baliwo okulima olwo ne baguza abantu abalala abasalirawo ebbeeyi. Kwegamba kino kiragira ddala nti tuli mu bufuzi bw'amatwale, era mu bufuzi bw'amatwale mu biseera ebyo nga Bannayuganda balina akakwate katono nnyo okukwesalirawo ku miwendo egy'ebyo bye balima. Kale bw'atyo Besigye agamba nti akatale k'emmwanyi okweyongera mu nsi yonna kavudde ku kubeera nti Brazil ne Vietnam bano be batu bafunye ebizibu, era nekireetera ebbeeyi y'emmwanyi okubeera nti erinnya. Kati Uganda kitegeeza erina okukitegeera nti yeeriwo mwezi ensi zitunuuliddwa okubeera nga emmwanyi zaayo zibeera ku mwanju, era Bannayuganda basaanye batunuulire ebyo byonna ebiyingidde okubeera nti bibasoomooza obutafuna ssente mu mmwanyi. Nti Bannayuganda balina okumanya amaanyi gaabwe nti galina okubeera gasasulwa kuba bateekamu amaanyi mangi okusinga okubeera nti munnange waliwo bannaffe abakitegedde nti emmwanyi erimu ssente. Kyentegedde ku mulembe gwa Museveni guno buli kantu akavamu ssente bo nga batunuddeyo dda bwe bati, kubanga jjukira nti bano bagenda okujja nga tebalina kyebalina okuleka okubeera nga ayinzibwe bati ssente ziri luddawa, ebirombe bya gundi biri luddawa, bwe bityo amafuta kati emmwanyi beefuula abalumirirwa. Kati Besigye agamba nti walina okubeerawo enkyukakyuka mu coffee sector, era kino kisobola kujja nga Bannayuganda basazeewo okubeera nga beenunula omulundi ogwokubiri. Era agamba nti abalimi balina okubeera nga beekwasaganyiza ebintu byabwe okusobola okufunamu amagoba ageegasa, kubanga bateekamu amaanyi mangi. Era abalimi bonna balina okubeera nga advocating for change, balina okubeera nti enkyukakyuka bagiraba ng'ekintu eky'omugazi ekigenda okubeera nti nno kibaleetera okubeera nti bakwata emmwanyi ng'ekyobusika kyabwe kibabeeremu ttaano okusobola okubeera nti bakifunamu kive mu mikono gy'abagwira.
nti bannayuganda balina okulaba nga wabamu enkyukakyuka, balina okulaba nti emmwanyi esigala n'omutindo era nga industry bagikwata kannabwala, era nga kino kisobola kubeera nga kituukikako nga bataddemu amaanyi mangi nnyo okubeera nga munnange emmwanyi okuviira ddala ku mulimi asooka wansi ebali mu 5. Bwe bava mu 5 kitegeeza nti already tebaba tebagirinaku control. Kale nti bwe tutunuulira kampani ezifulumya emmwanyi wano oba ezigula emmwanyi okuzitwala wabweru, zino si nnyingi nnyo. Ndaba wano Yugakof Uganda Limited ndowooza yekyasinze mu kubeera nti egula ndowooza mu bungi n'okutwala wabweru, okosa ne Alam Uganda Limited n'endala nnyingi nnyo, si nnyingi nnyo by the way. Era okusinziira ku kino Besigye agamba nti yensonga lwaki nti bannayuganda bali ku risiki y'amaanyi nnyo, nti weesanga nti kampani ezo ntono era zaabo abalondemu, kitegeeza zisobola okubeera nti zeefunza akatale konna ne bakkaanya ku bbeeyi era ne bagipaaza kubanga si bangi nnyo, batono newankubadde nga baagala okubeera nga beenyigira nabo mu busobozi bw'emmwanyi bazitwale wabweru bangi, naye layisinsi ogijjeewa muganda wange gwampuliriza, layisinsi ogijjeewa emisoso n'ogisobola yeggwani sooka otubuulire erinnya lyo. Kati ebintu ebifaanaganako bwe bityo munnange biviiriddeko ensi yonna okukiraba nti Gen. Museveni alina ekirala kyayagala ku mmwanyi, era ekyo kyonna ekigendererwa kikiri tekisobola kubeera kirungi kubanga tumulabye mu bintu bingi nnyo ng'ajja abidibaga. Kati emmwanyi bwebweni kyagamba nti egezaako okubeera nga ye revival yaayo Gen. Museveni kyagezaako okubeera nga atemerako ettaka, kugamba okwezza obujja nti ekirime kyagira kyaziŋŋama kati kikomyewo, abasajja ne batandikirawo olwo batandise omululwa nti bannayuganda babeera awo ne bagamba nedda wano bwe tuti bwe twali ku privatization, okutunda ebitongole bya gavumenti ebyali badde emikono gya gavumenti ne babiiza mikono gy'abantu obuntu. Ebibala tewali mu ekyo kye baakola, era kyayongera kubeera nga kinyiika eggwanga. Kale munnange simanyi ani aligenda kutegeera nsonga eno, naye batulabudde bannaffe ne batubuulira ne batuwa n'ensonga lwaki